Ekibiina ky'olaba ky'abaagalana abafumbo omwami n'omukyala abasoba mu 10 abakunganidde ku ssomero lya Mengo. Bano be bamu ku abo omulabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu bazze agatta okuva lwe yafuulibwa omwawule mu 1999. Nti ono alina ekitabo mwazaawandiika ebibakwatako kwasobola okubalondoolera gye bali buli lwe yeetaaga okubasisinkana kimwanguyira. Olwaleero asazeewo okubasisinkana ku lunaku lw'abaagalana. Bonna mbawandiika ne mbayita buli mwaka ne tusobola okukuŋŋaanako okubazzaamu amaanyi okusoma ekigambo kyake okusaba omulundi gumu mu mwaka nga ffenna tuli wamu. N'olwekyo olwaleero lwakutte ku lwa Valentine olunaku lw'abaagalana. Ono awerekeddwako akulira abaami abafumbo mu kanisa ya Uganda Samuel Bakuutana era asomesezza abafumbo ensonga ze balina okwewala bwe banaaba banyweza obufumbo bwabwe. So I saw a border guy, Kampala Road. For him, he had written just below the number plate, Maria Chewankora with an exclamation mark. So I wondered, who is Maria? What did Maria Yamukola chi? But must he continue to ride around the whole place carrying Maria? Maria Chewankora. Move on! There is no way how we can move to the future if we are still stuck in the past. It's just impossible. This applies even in marriage and so on and so forth. Ssabalabirizi attaanyiza obuvo bw'olunaku lw'abaagalana. Lwatandikira lwa kanisa omusajja eyafuna okwolesebwa kuno bamuyita Reverend Father Valentine eyali alwanirira ennyo obufumbo era yakola omulimu gw'amaanyi nnyo newankubadde bambi ng'ayigganyizibwa n'attibwa ye yattibwa olw'obufumbo ono Father ono. N'olwekyo olunaku lwe bayita olwa Valentine lwakwagala. Kaziimba afalaasidde abafumbo beegendereze kuba obufumbo obumanyiddwa Katonda bwe yatonda buzze buyigganyizibwa. Katonda bwe yatonda yasooka kuteekawo obufumbo musajja na mukazi, so si musajja na musajja. Kyova olaba yateekawo Adamu ne Kaawa, so si Adamu ne Stephen. Kale bannange obufumbo buyigganyizibwa nnyo owulira nti bano basajja bafumbo, bano bakazi bafumbo ne bakazi bannaabwe. Ayagala bannaddiini bagoberere enkola ye. Basiimye enteekateeka ya Ssabalabirizi. Abalabirizi n'abaawule n'abalala temuleka abantu kugattibwa ne basigala awo. Mubagoberere gye bayita follow up, kubanga obufumbo bubaamu ebirungi n'ebibi, naye abantu bwe babanga basobola okubuddaabudibwa n'okumanya nti teri yatwala malayika. Omuntu abaako kyasobezza naye abantu bakomawo ne beenenya ne batambuza amaka gaabwe. Lwakuwulira bujulirwa abantu batambudde bati bikyupa tukyekingako omukwano gukyaliwo tukyatambula ffenna naye ate n'okuzibwamu amaanyi olwo tweyongera ate okutambula nga tuli beesigwa mu bufumbo bwaffe. Kibadde kirungi tukikolebwa ku lunaku lw'abaagalana. Olunaku luno abantu bandisazzeewo ne bagenda ku biiki ne bagenda mu kilabu ne bagenda mu mabaala naye Ssabalabirizi asazzeewo nti tubeere wamu.